mbaniriza ku Fund TV uji muri mutya mwasibye mutya abali Canada abali Toronto abali mu ggwanga erya Uganda abali mu ggwanga erya America abali mu ggwanga erya Qatar namwe abali mu ggwanga erya Saudi Arabia mbatumendeko nembe bazanye mbagamba nti muri bakabinyo okubanga mu followinga amawuli agatambula agwatagana ako yaliko speaker wa parliament Rebecca alitwala Kadaga Rebecca alitwala Kadaga embeera yongera kubanga etabuka abantu abasinga bebuuza kiki ekimunywa omukyalo no kiki ekimunywa lengero omukyalo no bwafaanana okuva lyava ku kifo ky'obwa speaker embeera yatabuka alinganga alina ekintu munda ekimuyonka ekimumalawo wetegereza mazima ddala engeri gy'atunula akadde kano laba engeri gy'atunula buli ssaawa buli kaseera akayita ne bata ekifaananyi kirala abafaanana bulala kati saazi ate ndabanga ekisusse ennyo buli kaseera akayita ne bakubayo ekifaananyi kirala ne bakifulumya kiba kyanjawulo ku kifaananyi kye baba bakubye emabegako wetegereza ekifaananyi kino engeri gye kifaananamu n'ekifaananyi kye bamukubye ebbanga erisse emabega dengera bwafaanana kiki ekiruma eyaliko sipiika wa parliament kiki ekiruma mukyala Kadaga ndaba ekifaananyi mazima ddala wetegereza ekifaananyi kino kikanga n'okukanga kiki ekimuyonka kikirwadde kyekyo ekimuyonka ekimumalawo simanyi na kumanya naye ng'obulamu bwe bwo ndabanga obugenda buggwawo ekyamazima ndabanga obugenda buggwawo tetumanyi kiki kiyinza okuba nga kimuyonka bakanya kuta bifaananyi wabula teboogera nti oba waliwo ekirwadde ekimuluma ffe nga ffe abalaba ebifaananyi ife bakola ki ife bagamba n'ekiki ekiruma omukyalo ono naye bwe wetegereza balaga nti tewali kiruma sipiika oba eyaliko kale sipiika sijja muyita sipiika eyaliko sipiika wa paaliyamenti balaga nti ali kiriya bakanyamu kuba bifaananyi bitimba ku social media sigamba nti bakuba bifaananyi ng'ali mu ddwaliro bamujjanjaba awaapi bamukuba bifaananyi ng'agenze kukyala agenze ku bubaga kati wuuyo alina gye yabadde akyadde erengera engeri gy'atunula mu mazima ddala weetegereze laba engeri gy'atunula laba engeri gy'afaanana kino kikambwe kikabuka naye nga munnange buli muntu yeebuuza nze neebuuza kiki ekiyonka omukyalo ono kiki bamuwa butwa nga butampolampola sitole ki kubanga amazima buli lunaku olukya yeeyongera kulabika bubi yeeyongera kulabika ngeri tafaananikika kwasibira nti omukyala mukadde nnyo okutuuka kufaana kweryessa daba oyinza ogamba myaka 9 daba oyinza ogamba myaka 9 yaweza emyaka 9 omukazi ono lengera kiki ekimuluma kiki ekimuluma ayinamu endwadde muli munda ayina ebirwadde bye ebimuluma byatabuka ng'abasawo balema okubijjanjaba kiki munange ebitambula akadde kano ku social media nayinza gamazima ono omukyala okuva lyava ku kifo ky'obwa sipiika obulamu bwe bwatankuuka oba biki ebimuliko lengera gwe ekifaananyi mazima ddala akanga n'okukanga laba engeri gy'afaananamu oyinza ogamba wa myaka nga 15 nga sibira ti n'ekyenda yakiwezezza ebitambula akadde kano abali mu America mwongere okuba nga mugyekumirako bagita Fund TV gye abali e Germany awo mu Berlin mwabali e Spain mu kibuga kye bayita Madrid nammwe mwongere okuba nga mugifollowinga bagita Fund TV mwena mbeebaza ne bagamba nti muli bakabinnyo okuba nga munfollowinga kubanga wano updates mba nazo buli lunaku olukya ku nsi kuno mba n'amawulire agaba ga trendinga okwetoola eggwanga lyattu Uganda kyolina okukola kikimu kyokka akunfollowinga osubscribinga onyigene kale ojja kuba oreceiving ka notification whenever I upload a new video on my YouTube channel mwongere okuba nga munfollowinga ate mujja kubanga mwijjusa kubanga updates zomba nazo mbagala nnyo mwenna abagifollowinga nammwe abagyekuumirako bagita Fund TV yugi ne bagamba nti mwongere okuba nga mugyekuumirako wano updates mba nazo each and every single day ne gamba nti comment section weeri awo oba kawuntera mwongere okuba nga musabira yaliko sipiika kubanga obulamu bugenda